Era w'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, wabula abakola ebikolwa bino bangi tebakwatibwa olw'ab'ebyokwerinda okubulwa amawulire agabakwatako kw'ossa ebikozesebwa ebitono ebiweebwa ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango. Gavumenti mu kugezaako okutangira obumenyi bw'amateeka yateeka kamera zimulengera wala ku nguudo ziyambeko abanoonyereza ku buzzi bw'emisango okugomba obwala mu bakyala kimpadde, wabula oyinza okugamba nti zikoze kitono ddala ku kyali kizisuubirwamu bw'ogeraageranya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa n'abantu abattibwa buli lukya. Yo bakava kutawali omwana wa boda mu maaso ga kamera eno yennyini gye tuliko ne bamusiba emiguwa bulungi omwana wa boda ne bamulekamu omuguwa waggulu ne bamuwanika waggulu mu muti manya twaka twamusanga waawo kamera nga yino ogiraba weeri teri watukwata wadde omuntu yena gwebakolako ti yakola ki yatta omuntu oyo. Ennakulabye mu zooni ey'omusanvu mu bbanga lya ssabbiiti 2 zokka abantu 2 battiddwa era emirambo gyabwe ne gisuulibwa ku nguudo Kinyanampindi n'ebifo omuli kamera za poliisi, wabula abatuuze bagamba nti ne gye buli eno tebafuna mawulire nti waliwo abantu abakwatiddwa nga beeyambisa kamera zimukettira wala. Bintu bingi nnyo ebibeerawo naddala ku kkubo lyaffe erikirira ku church zone mu Kiwuunya naye nga buli lw'obuuza poliisi yegamba kamera tezikola. Businje Jimmy ssentebe wa Church Zone ey'omusanvu Ennakulabye agamba nti ne bwe beewuuba ku poliisi okulaba oba waliwo abamenyi b'amateeka abali bakwatiddwa mu kitundu kyabwe mpaawo mawulire ga ssanyu gabaweebwa poliisi. Kiyinza okugamba nti zigenda obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso kubanga kamera tezikola, amataala ku kkubo tegaliiko, kitegeeza obumenyi bw'amateeka bweyongera mu maaso era tulina bungi nnyo obumenyi bw'amateeka mu kitundu muno. Kamera ezo zikola birundwa bya gavumenti kusobola kulaba nti benyoleza mu buyinza kulonda abantu ababulanya so sikola mu Uganda ng'omuntu wa wansi oyo. Hamza Kasozi omukubiriza w'olukiiko olukulu olwa munisipali y'e Nansana n'abamu ku bantu betwogeddeko nabo mu bitundu eby'enjawulo bagamba nti gavumenti yandibanga alina ebigendererwa byayo ebikusike mu kuteeka kamera zino ku nguudo kubanga abatuuze mu bitundu gye zaateekebwa tezibayambye ku kulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Kituuka mu kwekalakaasa ojja kusanga nti baba kima omu ku omu nga kamera kwolwo zaakoze, nawe zituuka ku babbi ojja kusanga kamera teyakoze oba teyakoze kwolwo. That means waliwo ekkobaane eriri wakati nti abantu abateekawo kamera zino balina kye baagala ozikozesa ekyenjawulo ekitali kyakuyamba muntu wa wansi. Si bannansi be boogera naye n'abakungu mu gavumenti ne mu poliisi bavuddeyo kyere lunye ne bagamba nti kamera ezimu eziri ku nguudo tezikola, naye nga weewuunya oba unserious oli mu bantu abo kubanga gavumenti yayisa essente empitirivu biliyoni ne biliyoni za ssente okuteekawo kamera zino. Yusufu Sewanyana, kamishona wa tekinologiya mu poliisi, agamba nti kamera zino ziyambye nnyo mu kukwata abantu abenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka era abangi abasingisiddwa emisango nga beeyambisa obujulizi obuva ku kamera zino, wabula okusoomozebwa kwe basinze okusanga be bantu abakola enguudo abakutula waya za kamera zino ekitaataaganya enkola yaazo bwe babeera bazeetaaze. Nti kamera ezo ebifaananyi bitambuzibwa waya eziri ddala wansi mu ttaka, so wabaawo embeera yonna yonna eteteganyiza oluguudo kiyinza okuviirako kamera zo okubeera nti tezikola, naye nga kamera zikolera ddala bulungi. Sewanyana agamba nti omuntu abuusabuusa enkola ya kamera zino kamutande butanzi azze omusango mu bifo mwe zaateekebwa alabe ebinaddirira. Si kyangu kuzza musango n'adduka, n'ekirala tukola analysis tumanya ani azze mu kibuga ekiro, lwaki emmotoka ejja mu kibuga ekiro. Bannabyabufuzi bangi ku ludda oluwabula gavumenti bazze beemulugunya ku ngeri poliisi gy'ekozesaamu kamera zino kubanga emirundi mingi eremereddwa okubayamba we babeera beetaagidde obujulizi naddala ku bikolobero ebituusibwa ku bannaabwe. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, ageesigika.